Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda okuno okwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga obukoba kyaggwe nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero munnange olunaku olwaleero nkuleetedde abantu abaazaalibwa mu mwezi gwa Julaayi oba Omuganda gwe yatuuma Kasambula guyite ogw'omusanvu. Munnange abantu bano abaazaalibwa mu mwezi gwa Kasambula mbu baagala nnyo ebinyumu, baagala nnyo ebyobugagga, baagala nnyo okufuga abalala. Abo abantu abaazaalibwa mu Julaayi Kasambula oba guyita ogw'omusanvu era banyiikira nnyo mu byonna bye bakola, baagala nnyo okwewoomya naddala nga bakyali bavubuka. Awo balabye abantu abaazaalibwa mu Julaayi oba Kasambula. Munnange abantu abo baagala nnyo ebivuga era baagala nnyo okujajjattibwa. Abo nno be bantu abaazaalibwa mu mwezi gw'omusanvu Kasambula oba guyite Julaayi. Abange ebyo nno si bisuseeko awo katuddingana ate mu kitundu ekinaddako nga nkuwa emyezi emirala. Ayi Katonda okuuma Namulondo.